sente nga bazeka ku mobile money direct njala kwebaza wizo mu ngeri y'enjawulo because wizo yatuuka ng'ewantu nga siri naye abasajja abahamu bamuwa sente naye nga ngamba wayi hamu yampadde sente zizino twalako sente miliyoni owulira sawundi omuyina kategedde oba musajja ampadde miliyoni 10 twalako 6 genda okole emirimu gyange kati wizo tumanyi wase Luganda bwe twafunye nze ticket company badde ntundira ticketing bagiyita next ticket njagala nkolage app yaabwe wano ne sente sinazijjayo leero lwakuna share teriwo wiiki ewedde ku Lwokutaano wiiki egenda weranje obeera wali n'abamanerenda noba nga sente zo zikyaliyo nga tonazijjayo zino ziri sente tozoogera sinazijjayo kubanga bw'ozijjayo balaga zero balance babijjamu osegedde memories of ticket bakulaga VIP wiza kiri kuliko yuza yakuba shonga tabako sound check lwachi wiza embwa zaayitamu ku ssaawa 1:45 obadde kimanyi nti syo mukaya agigula ku ssaawa 1:45 1:45 mukaya bawasakira sakira omala yawasakira sakira namulabawo emisana yagula syo hata yetala yagigula nyabo anyiza mwakowa mukaya yamala ng'agiguze Horia ina sende sio yali fudde njagala okwogera okulambula ku nsonga yange nti abayimbi bangi bazze bafuna okusomozebwa bwekuti ntulina obuzibu n'abantu bambaleese bemuyita bapromota simanyi lwaki temwawula bapromota na bambaleese mbaleese yatya Kafere yayimbako ne ku bambaleese abo bowulira era bamu bamuviirako okufanga ali mu mabanja n'okutwala ebintu bye bambaleese bafuukidde abantu ekizibu mwenna mwalawana ekivulu kya Lweyigibo kyali kifa ekivu kya Lweyigibo kyali kigenda kufa lwambaleese aze promota anti nkunyonyola promota n'embaleese ekigamba nti ndaba okozesa kya Luganda nnyo bambaleese Kafero yayimba ku bambaleese bowulira abo bambaleese babuloka oba beeyita kye batali something like a broke but mbaleese abeera part of broker naye ng'ate yeeraga nti yenna nnyini kintu pikkerere ng'alaga nti amaanyi omulabi waffe omulungi ku Blaze Media tukwaniriza akawungeezi akaleero era nkubuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndino omugagga ate nga analyst mu nsonga zino eza entertainment Madam Jennifer Fulufiga. Madam sabo mbuulizeeko ku kubatulaba ate tusimbule embalaasi. Yes, abatulaba mbabuuzaako ne mbagamba nti subscribe osobole okunyumirwa okumanya amazima n'obwerufu. Tuli kusula motors tutunda emmotoka empya n'enkadde naawe atunda emmotoka oleyo ng'oyagala mmotoka oba oyagala kugula oba oyagala kutunda jangu kusula motors wano ekibuye kusala road tuli opposite n'amafuta ge bayita African Oil oba osobola okuba ku simu 0701879187 direct obeera mu office za Sula Motors n'obeera ng'ate weewangulira emmotoka nyongera ekikujukiza nti Esther School of Beauty bwebaka bakafula mu makeup oyagala kola makeup olina omukolo oba olina embaga genda okole makeup wa Esther School of Beauty ate gwe muganda wange ndaba nkugamba nti oyagala mwana yasome mutwale ku Esther School of Beauty Muiza Stores beboka batunda bags ez'omulembe zosobola okutambala nazo Faruku and Sons batunda furniture w'omulembe gendawo ogule furniture omulembe ate Sozo Properties bebakafulu mu ttaka nyongera okujukiza nti Zion Estate basangibwa ku Ntebe Road batunda ettaka ery'ekyapa n'endagaano ate balina Power Microfinance basobola okwempawaringa mu business yonna ettaka bw'olisasulako 1% oba osobola odikozesa byonna n'obeera nga obikwasaganya ng'osasula mpola wali mu Zion Estate genda ku Zion ne Power Microfinance ojja kuba ng'obasangawo gwe muganda wange ndaba nkujukiza nti Bugwe Lyo Estate bakafulu mu ttaka batunda ettaka genda mu Bugwe Lyo Estate ate ogula ettaka Free Zone International oyagala mwana we agenda akole kukyusa ku bulamu genda mu Free Zone International tukezana ku roundabout kwata ku kidde nyanamba obeere ng'ate omwana afuna kampani y'omulembe esobola okumutwala Skypin basangibwa nti Nakwanuna Mall era osobola n'okubeeyuna n'obeera ng'ate okukwatagana nabo okulaba ng'oyongera kunfunayo nkujukiza gwe oyagala okutambula oyagala gendako Dubai kusuubula oba oyagala genda kwongera kunfunayo oyagala visa oba oyagala air ticket oba oyagala siiti ya nnyonyi mw'onotuula obulungi bakolera visa ate nga nawe okusula we wali babayise ba New World Visa Export New World Visa Export basangibwa mu Dubai awo ku Bania Street n'olwekyo gendawo oba bakubire ku simu
kuira ku Baby Rich ojja kubanga ofuna visa ate n'ennyonyo otegere nti ngenda kunyonyo nki nkujjukiza nti Rio Series Global Tour and Travel be bakafulu mu visa ne air tickets be bakutwala bakuwa wiiki n'ama nga bakusuza ng'era bakuliisa ng'olambula Dubai olambula ensi yonna egy'omulembe gy'oyagala oyagala genda Canada Thailand Bangkok oyagala genda Turkey obuludawa kozesa Rio Series Global Tour and Travel ate balina na Encore Big Ribs bali awo mu Deira mu Dubai bebako abakutwala Rio Series bakutwala ne bakusuza ne bakulisa okumala wiiki namba gwayagala rumu ayagala wokusula kubira ku Jose Rooms oba toka ku Bania Street obuze ku Jose Rooms babuza ko mwenna bali ku Chikanula Street n'abali ku Mpombo Restaurant awo ewa Aj Hassan abana bali mu Deira mwe bale kwewagira mweyagala nyate mwewagira nnyo kubanga muli bana Uganda ate muli ko Ddungu obumu wamwe gemanyi so no Rachel tutandise munange bwe tutandise bwe tutyo madam ambazi nyongera okujjukiza ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera Namboole abakanani House of Prayer International yo Musimbalozi ya Sibujingo ochayi wange mulete nga bwali tugenda kubeera ku Namboole House of Prayer International gwe munange oli mu kanani osala Musimbalozi ya Sibujingo yakutekako ekisaache oba oyayanira Mukama kukolera abantu bangi Mukama atuwadde ekisaache olw'okuba nti no tuliko essaala z'abasajja ba Katonda tuliko ekisa kya Katonda n'olwekyo gwe muganda wange ali eyo wenna kola byokola ng'okimanyi ennaku z'omwezi nga 4 sebo ndi bize ndi mu kamera toleeta bintu sigenda ggula ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera Namboole House of Prayer International tulina abasumba ab'enjawulo tulina abasumba abamanyi bangi nga bakulembedde omusumba Alozias Bujingo omusumba Katama omusumba Kaizi omusumba Nakimuli bonna bagenda kubanga gye bali wali mu Namboole ennaku z'omwezi nga 4 October House of Prayer kano osobola okwata position oli ludda wa muganda wange oli bweru wa ggwanga oli ludda oli Rwanda oli ludda wa naye nga wandiyagadde okwetaba mu kusaba okugulawo Namboole jangu ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 4 tugenda kubanga tusaba jangu tusabire wamu gwe muganda wange kino kikakatako okunoonya Katonda munnange Babule gamba nti balina omukisa beesiimye abalina omukisa baligirirwa ekisa beesiimye abanoonya Katonda bamulaba Bayibuli eyogera negamba nti bonna bamusembeza bawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda n'olwekyo nawe munoonya akuwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda maybe okyusene ku bulamu yes tusabira ku bakyala abali embuto nga bali malwaliro Mukama batekeko ekisa kye basumuka ate bazalina abaana abalamu wenna wooli ng'olina olubuto nsaba Mukama Katonda akusseeko ekisa kye osumuluke bulungi tusimbudde olunaku lw'eggulo nabadde ndi awo nga ndaba Wiza alina gwayisaamu empi naye nga Wiza ndowooza obulumi bwabadde agezaako actually okuportrayinga nga bungi nnyo Wiza tumumanyi tabeera nnyo mu bintu ebyo era kizibu nnyo owulira nti waliwo agamba mbu alina gwe yakubako okuviira ddala emabega naye olunaku lw'eggulo kyamususseeko era olunaku lwaleero wenfolowinze n'akola post ku Facebook ng'alaga obulumi bw'ayina era nga akoola bafaanizi be abajja ne bamuwagira nga 2 August abaali abangi ennyo naye ng'agamba tafunanga yadde 10 bukyanga sho ebaawo kati wiiki ziri 2 Wizo obulumi bw'ayina bungi kati nga gwe amanye ensonga z'abayimbi n'enkunoonya okusookera ddala ennyaba bannamawulire mutama kati mwakusa omulambo muzzemu okunoonya omulambo gwatamale mwakusa omulambo ekyala bannamawulire mupulitendinga ebiseera ebisinga mwagala nnyo pulitendinga because mba muyisaawo ekyo naye ne mutabuulira bantu kituufu kyakyo bwe kiri good and well njagala obategeeza nti Wizo mukubi tumumanyi saagala opulitendinga ogambe nti Wizo mumanyi takuba tayomba Wizo mukubi ow'ebbaluwa owulira bulungi so saagala opulitendinge wano uba onoonya amawulire oyagala kutrendinga ogambe nti ati munnange Wizo mumumanyi bannange tayogera yes fine musirise good and well naye kyenjagala okwogerako ekyo njagala okimenyewo Wizo mukubi ye yakubako teta mukubi ate anoza naye mu byonna njagala okwogera okulambula ku nsonga yange nti abayimbi bangi bazze bafuna okusomoozebwa bwe kuti tulina obuzibu n'abantu bambaleese be muyita bapolomota simanyi lwaki temwabula bapolomota na bambaleese mbaleese yatya kafere yayimbako ne ku bambaleese abo b'owulira era bamu bamuviirako okufa nga ali mu mabanja n'okutwala ebintu bye bambaleese bafuukidde abantu ekizibu
kati wano mu Uganda abantu batulina ba promoter maybe bali babiri oba basatu promoter asooka ye Keti promotion number 1 promoter wokubiri bamwita Abitex promotion omuntu eyandibadde promoter wokusatu yandibadde Jeff Chiwa maybe ne manager Roger ekintu promoter temukyawula promoter obuzibu mwete nemona kinyonyola okutegeera sikwabwaze temujja kukitegera promoter ye muntu akwata kati like nga bwolaba manager Roger bayakwata Spice nga agudde nga aweddemu essuubi nga aweddemu amaanyi namukwata nakwa ne studio number namusitula kubanga by then Spice alina akayimba ke yali yayimba nagwa mu love ne Dr. Fizo ne balwana oba bebigalusanula naye yali esse alina akayimba ke yakola ate nagwa asonsanula waliwo akayimba Spice ke yakola ate nagwa bwagwa manager Roger asayininga Palaso azimba studio asayininga n'abaana manager Roger yayina abaana awo nga yakata Bafana yayina abaana okwali Green Daddy oba naani oli omwana walayimbanga Bafana oyo wali ogo bakwatira mu bakazi oba yaani mwerabira erinnya sibamanyi Opafambo ababeranga ne Green Daddy ababeranga ne Roger kati era waliwo n'okusikomoga okw'amaanyi olw'ensonga nti Roger yayagala nnyo Spice n'amuwa obudde bungi ng'amulaba mu future ng'amulaba ajja kuddamu apiikinge kati oba waliwo enkolagana etaliwo na ya Palaso nnungi before I remember because abantu abo nze omanyi njogera ku bantu bemmanyi nze sitera kwogera ku muntu gwe simanyi era abantu abasinga bagenda ne bagamba nakino avuddeyo akyogeddeko mba mmanyi kyenjogera era wemba njogedde gwe kyoba omanye first of all pretendinga ekyokuisinoonya likes ekyokusatu nze seegula nze real me it's me real me nkyandi self made nze siriko nti no munange ate kabampane kanjogere no it's a real me it's me so I remember kyesijjukira bulungi waliwo obutakkanya bulungi Spice nandi Palaso ng'ate manager Roger yakabasayininga ate nga yaganye bakolagane bakole ne club ze zabwa bakoleyo collab gye bayina ababiri Palaso ne Spice waliwo Palaso gye bayina yayimba Spice nga ganti Palaso bambi ngenjagalo kyalekeeka balita bati eyo ndala eyo ate nno ndala eyo ndala nga Spice ate amaze okukwatayo kubanga Spice by then yali agudde nga ate zigundi wa amaanyi Palaso ate Palaso yete suubira nti Spice ajja kudda engulu kwewulirayo naye si kwewulirayo ate Palaso by then yali ayombagana ne basiba ne bajeefu kati nga ye Roger alaba nti Spice asobola okulipulesinga kubanga by then Palaso nyimba ze zatundanga zalinga za crabo nga tatunda nga collabo ze nyingi nga ze zitunda nga ze z'amaanyi kati ono bwe yasaninga Spice bwe yasaninga Roger bwe yasaninga Palaso nabali abaana be Alpha Pambo kati nasayininga ne Spice yena ne studio yawe makindye Spice yajja n'oluvannyuma Spice yajja oluvannyuma kati lwakuba nti Roger si muntu w'amabaala tatambula nnyo kiro ate Palaso batambula ekiro babeera bamuteeka ku pressure y'amaanyi nnyo ate nga balaga nti b'amaanyi nnyo yalina obbeeguya omanyi bino ebintu mulimu okuba nti nno si buli muntu yalina okweguya munne kiringa amaka bw'otamanya nti omukazi alina value n'omusajja alina value gabajjajja fulema era gafa abantu ekyesinza bayitira obuzibu omukazi olutandika okukola nga atandika okulengeza bba nebba bw'aba n'essente nnyingi ng'alengeza omukazi so ng'ate amaka gandibadde kuyambagana gandibaddemu obumu okuwuliziganya kati bano baalaga Palaso by then yali w'amaanyi nnyo nga yakava mu tiimu no sleep kakati nga alaga Roger alina oba omweguya something like nga kiri awo kiweyingira awo yalimu n'Olumerika nti yava mu America akoze ya kakati Bugundi akoze studio aba atutte kakati mbadde ku kikiye obadde nti oyogera ku promoter njogera ku who's promoter kati manager Roger nga walawe yakwata ba Green Daddy n'abatandika nga walawe yali ne Bafana n'amukola ate n'amwetimbiranga n'olaba nga bwe yakola Spice nga aweddemu amaanyi agudde essuubi bw'oyogera ku Bafana kituufu kubanga omuvubuka avuga drone ya Roger ye ya Spice Daniel eriko Spice
oyo muvubuka yebo yavuganga Bafana ebiseera by'emabega awo bamutu manager lo yali akwaneri mu kampani bye jejje sente zonna naziteka mu Bafana era lawo yamuta teyaddangulwa ngate Bafana muyimbi mulungi nnyo wakabi so Bafana muyimbi abayimbi boyogerako nga tonyuma na Bajamaika ze Bafana sina muyimbi mu Jamaica gwe nsobola mugezaako Bafana akuba singa saba naye Bafana yanafuwa lwaki nti yabula manager eyali amutegeera si kumutegeera manager ki manager sono kumanya bwoyina okwambala ku stage nga bola bakati promotion bwa ne Kalu Nantongo kati promotion bwa mwana Diamond Production kati promotion bwa mwana bene Eagles Production kati nakuzina ali managing la Dakar kati ebyo bibyo mwogera nnyo gwakakonye ko nenjagala okatumalire kubanga sasa wanoza Kalu ndamulabako wano ku show ya Jaruna nga mwenteekateeka zonna waali wadde show yali tennatuuka kati nze ndeka ekyo nze njogedde ekyo otusuniddeko busuni ate gwe owaleeta bingi ko entalo z'abantu masha oli keti mukama wange mukama wange ekyala mu respectinga nnyo mukyala we Farida mukwano gwange enfanfe kati gwe onnonyamu ntalo ndala ya manager olina ekibozibozi tonjagalamu kyotagenda kunfunamu kale kati nkulaga kye bayita management oba manager oba promoter kye bayita promoter Jeff Chiwa ye muntu asobola okupromotinga omuntu nga bwolaba Shiba n'amugya ku ice cream n'amumakinga n'abeera waggulu ku top ate nga asana okumutimba n'akola show kati nga bwolaba Spice ne Roger bwe bakola show emenya n'ebitooka erugogo ne bagyetimbira wano abayimbi abasobola okutimba show management oba promoter basobola okukola show babale ku ngalo mutemumanyi bayita kutimba show temumanyi bayita show njagala ekisawa ya leero liri pazo amaze okuyimba nonya Abirex ayinza okwanga nalina mitwalo 2 wa liri pazo nga n'okubanja bamubanja wano muyimbi asobola okwetimba ati mumwalabye abantu naye tomanyi kyayitamu era temumanyi ayinitale yajja atya mu show yonna zibeera tax ekyo kye bata promota n'amanya nti kati kiki ensobola okuteekawo abantu ne bafuna attention ne babeeramu vibe era mwalabe show yonna yonna bwe yafudde singa teyabadde Irene Ntale liri pazo baswaziza bannamasaka tokwata ku kyemasaka liri pazo tokwata ku kidda mu nnyendo noyambale nga teringera tola nuwa noyambale empale eyakadulubale nosiba musipi musajja gwe ani yakufunisa olubuto osiba otya omusipi n'ogwomyumyula akabuto ne kadda ku ngulu muvuma abakazi ababeera embuto liri pazo genda mu comment okujjonkera osobola okuyimba kuleke era buli muntu eyakulabyeko tasobola kweyongeza tewali muntu asobola kweyongeza liri pazo weebaze nnyo gula vita omutujjo n'abebinyanyanyanya bebakoze shoyo tewali muntu Irene era vibe yajeko kwa Irene olaba ne element ekulema okwambala gwe yavuganga bodaboda mwanyize Masaka abantu abavuga ne piki mwanyiza abala n'olema okwambala element ng'oziira okuyimba mukolere muvuma abayimbi nga mutegese show kati eyo show Abirex ekwata milioni 3 mwezi naziwa njogera kuzeya kwasa omuyimbi cash nga tanamanya nti enkuba egenda kutonya tanamanya nti kyekiriyo kati awo natandika okutoba n'ebyuma bya lido ekifo kulanga KCC City Council simanyi polisi security bitya banners posters abaana bano simanyi ki radio ne TV omanyi nti Abirex mu mwala by'abantu ayinza batalina 3,000 zafunye 3,000 ezinywa cyayi in fact azona bagamba mu banja Abirex yava ku kivulu kya Alien Skin ekyamenya Freedom City ndaba egundi gaba mu banja ekiyayingira mu record yava era obusungu Abirex bwalina batasobola kwogera ekivulu ekyamenya record ekya Alien Skin ekyali ku Freedom City yakifuluma bamubanja lwaki kye bayita promota anti Abirex ye promota ba promoters keketi okulemerwayo noona nakola ye promota yalanga ekivulu mu weeks emu oba mu nnaku nnya ekimakinga history omanyi kyabakozeseza expense ziba nyingi omanyi kyabakozeseza expense ebeera yenkana ki kubanga buli wabakyakola kibamu dabo omanyi kyekitegeeza
kati gwolaba abantu ngo balabo bajjudde Abitex kale kimuyamba ne Bobby Wine ukayo mwaka wadde nusu akasamu takayina nga talina mabanja era kyova olaba tayiddamu baleka baba manenku katagenda kuddamu kubeerayo eyinza obutaddamu bwe batayogera nnyo ne Genosale eyinza enkuuka obutaddamu kubaawo buno mwaka asatu nga eyinza obutaddamu kubaawo ekyo nkikugambye kyetegereze tandiko kino munoonyo mubuuze ku enkuuka eneddamu okubaawo bwe kitaabe ki eyinza obutaddamu kubeerayo ozoba Kabaka teyajja bakwata ebivu ne babifuna ate ng'eggulu limu yaliwo yes ebivu ne babifuna political ekyo kyokubeerawo ekya Kabaka byebegambye bambaleese bamubalira bagamba Kabaka ayitako wali abantu baagala okulabako ng'ono yakuggyeko emiliyoni amakumi aga tize ngenda muyisaamu nga yakuggyeko jjukira Kabaka mu kuggyemu ebyo ebivulu baali yabeeranga kanzu yalingaga asimye okuyinga n'abantu b'omwaka tezaalinga ssente kati bambaleese ne bakiteekamu embeera y'essente neyokuba nti Kabaka nekyoyingizamu politics yes ne Kabaka n'atamanyi nakumanya nti bajjako abantu ssente mpitirivu bwezi yalinga kanzu nti Kabaka asiimye essuuti ya Kabaka eriwa nti ntajja kubeerayo kati bano ne bakiyingiza mu political nti nze mukuleetera exactly mwenna mwalawana ekivulu kya Rwegi bwe kyali kifa ekivulu kya Rwegi kyali kigenda kufa Lwambaleese as a promoter anti nkunyonyola promoter ne Mbaleese ekigamba nti ndaba okozesa kya Luganda nnyo Bambaleese Kafero yayimba ku Bambaleese b'owulira abo Bambaleese babuloka oba beeyita kye batali something like a broke but Mbaleese abeera part of broker naye ng'ate yeeraga nti yenna nnyini kintu pikkerere ng'alaga nti wamaanyi nnyo beba owulira oyo gundi kamiliyoni n'abiri ajja galya bapikkerere najja naye nga tanayogerako na kamiri exactly awo nkufunye bulungi woyimbira miliyoni 10 kakati twafuna obuzibu Bambaleese beefula bapromota ne bagenda eggulu ne bafuna ssente abaali bakulu ababbi b'obusimu beefula bapromota abaali beera mu KCC beefula bapromota abaali batemba ebipande nabo bapromota olw'ensonga nti baakola tteeka ey'okubba Genosale ssente oyo tabangako promota oyo yali yeesimbyewo ne Lubaga nze namukuya ensambye mu barracks gye namusanga aba yeegana nja kujjayo ebifaananyi ensambye mu barracks gye namusanga nga yeesimbyewo kubwa kansala Matana na 3 zikwa bipande ne muyambako ne bumukuba bubi nnyo bayo mukuba ayingirira mu baana engeri gyalimu tribe olwo lumbweno n'enkinego n'ogamba ki era yogera nnyo olunyago yayingira mu bantu abatwala abantu ebweru akola omulabazi no officer z'Amerikangawo ne bajjako abaana ne baweza miliyoni 5 ne passport ne bazajjako ne baggalawo yoyo yabbanga abaana n'akola kampuni n'amala okuweza miliyoni 7 miliyoni 10 awo ne baddukawo ne baggulawo office ewantu ewala ne basolozako abantu ssente ogenda okeera ku makya nga basenguse beebo era gwe yakolanga naye mukwano gwange saagala mwogera kuba yalina kampani nnene bwe yajjako embeera bwe yajjako strategy y'okukola ebyo ye n'atandika okukola bino yena oli mukwano gwange na kampani twala baana bweru sigenda kumwogera anti ye gwe yajjako idea kwana mujjako idea ate era nandika kukibbiramu bubizi kati bwafuna ssente ezo nga gyatazikolera tamanyi value yazo yajja mu bayimbi nga mu bayimbi azeemu ata abala Genosale kutuuka mu maaso ga Sale naye ne yeefuula promota yasooka najja n'atabulatabula abayimbi bonna buli muyimbi yali ku miliyoni 4 yamuteeka ku miliyoni 10 owe10 yamuteeka ku miliyoni 2 kwe kweyita generational promoter simanyi nze bye sibimanyi kubanga sente ziri zalinga nzibe z'abantu sezimuluma era amaziga g'abantu tasobola gawona tagenda kubeera mirembe mu gundi ekyokubiri ayagala nnyo kamera n'omuyita mu toilet n'obaneka akatooki olina akasimu kakatooki akatunulamu n'ayogera akatunulamu n'ayogera olina akasimu kakatooki waliwo kano kali wano kajjeemu gwe okakwata okalaba kano okateekako tooki wooti nga tooki yake omuliro tekayina bw'okateekako tooki n'emyansaamu atandika okwogera ayogera nnyo yeefula nnyo amanyi ng'ate tamanyi ekyo kyabulabe ate temanyi nti tamanyi ate kiba kyabulabe ate kyabulabe nnyo kati bo bagenda mu Genosale ne babba ssente tebasobola kuzikolamu kibagasa bakolamu bizinensi basigala bakireerese titujja kubbanga ssente tulye buli bafunye buno obupale buno obulage bolozi wabweru
ne beesala obupale obumpi n'olowooza nti muntu amama tuseyo bwe yabasanza abaana yayola sente emirundi ng'ena n'agula ogumotoka ogunene ne balowooza nti alina sente naye yasobola kwesiba ku palaso mbu ye maneja we palaso ali ku miliyoni bamunaana n'amuteeka ku 10 n'ezi era babiteksi bayomba nnyo naye ne babajje ne bagamba abayimbi oboonoonye kati mwenna mukimanyi teri muyimbi asobola kutimba muyimbi omu na miliyoni 15 noteekako expenses n'okola sente tekiriyo oba ogenda maliriza tekiriyo tosigaza wadde ekikumi osiga tolina wadde emitwalo 5 wadde 2 ekyo kamiyoni yakikolanga luli ate era bamuteekangako bano bafulufiga baani ne bagenda bo ne basookawo naye omuyimbi omu omukutta omutadde mu miliyoni 15 nga expenses ziriiko wate watandika okutta endongo ayingira Gravity n'avuma Gravity ye muyimbi asobola okwetekeka wano mu Uganda kiri kuliko era ebbanga lyonna yeetegeka bw'oba yagotegera Gravity ogenda kulaba lugogo anti ffenna tuyifiiru ono yageze n'amwalijjako ono atamanyi kuyimba yazzeyo erijja kubanga ogenda wulira mwe mumanyira bantu omutwe mwamanyira omwana omunankolo oli omwana Rayigi omuvusa gyave n'abuukira omwana Rayigi ng'amaze Rayigi mwalina ekibozobozo kiri wano nga mugamba nti akuba akuba Western yokka kati ne bagamba yiyi omwana alina music omulungi omwana ali very humble ali cool nagamba lwaki bano balina endowooza ennafu eriweevu nagamba kandeka ekivulibwa mu Kampala omwana ajja okuteeka ekivu kyayo kyali agenda nateeka ziserene era yali yeetegeka ezewabweru zonna extra yali yeetegeka Rayigi oyo gwe mwana tomanyira nga Rayigi yeetegeka show zonna zesololeza kati ono amubuukira mbaleese nga omanyi bambaleese bwe balaba kitambula basamaavu ng'amubukira nze manye Kampala nze manyi service providers nze mbamanyi ngenda kukwetera gundi ajje ku board ngenda kukwetera MTN ngenda kukwetera gundi era nze abo nze njogera nabo abo nze abalagira ne gundi nze namutwalayo ojjukira Rayigi ebigambo bye bitono Rayigi ebigambo bye bitono nga yalaba bulabi musajja atunga akola ng'omwana amufuukira ekizibu era mulaba yali ayagala kumubba bwe mba mujjukira ne Rayigi yagenda okutagundiza ezo yazita Westbands ku last minute era muwamulaba yamuvumira wiiki nga 2 ng'ayagala nakozingawo problem ne MTN n'ateekawo embeera eraga nti ekivugu tekiri naye agenda kisazaamu nga kyaliyo kisazaamu n'agamba mbuna abalokole bagenda obeera erugogo kolo mbona olunaku lwange kati abantu ngabo bambaleese bawulira kyekizibu kyolina mu Uganda akwata emitwalo ge nga 2 ng'agenda ng'alaba olunaku olusava ng'alubuukinga ng'ateekako emitwalo 2 bwalusako emitwalo 2 jjuka olunaku bala miliyoni 8 bala miliyoni 10 oba obuukinze kati gw'ojja okwagala okukola olunaku olwo ng'akulaga nze nalubuukinga kati emitwalo ago 2 gasobola okukuvuuza show yonna n'ekufaako oba tofuminkiriza owulira bulungi kaakati Rayigi musajja otengeri gyakwata mpola baana bategeevu basoma ng'amuleka nga yewanika ng'avuma MTN ng'avuma byani ng'avuma biki Rayigi yeekolera ebintu bye nga ye Rayigi ne ttiimu ye ne management yatayo erisuwa munnange ono ng'aleekalira eno era ng'adda ku TikTok nga yeebamba TikTok yiwe era bodololo ate bapromota abo batandika ddi okubeera nga baagala nnyo beera mu kamera all the time nasinga n'omuyimbi bameka njagala omuwulire Keti nkugambye bapromota tulina bapromota 3 oba 4 mbulezi walabe Jeff Kiwa mu kamera ne Keti yennyini simulabangako bambalese babeera mu kamera kuba babbi kabeera abitex okwogera aba avuddeyo lwa bulumi lumu na lumu bano babajjo bambalese bojjo olaba mu kamera bajjo yali kugundi ya abitex ne ba Big Production tabangako promoter naye omuye omukubambalese aba bawujjo bunyama alasana bajala tegesa kati vuna sasula muyimbi nga nange yanzi ku Big Zone kati listi yaba promoter yotuwadde kati listi yaba mbalese twakafunako sina budde baba feri yandeka kati nkunyumiza ndeka nze njogere kyemmanyi n'ensesale wejjajinge kituufu kaakati bo babeerawo kubala taxi nti kati kankulage kino
bw'otandika baba beeraawo engeri gye batabana byakukola baferiya ku matuku bajagalala amatu kunoonya ki ekitambula ojjukira wali avumiranga alien skin ng'amuvuma nnyo neeteeka n'ebicupa mu maaso mu bulago amutayize wa misati olwo anoonya erinnya bamukubye atayiza alien skin wa misati bwanoonya erinnya ankubye obulago bumenyese wawe maama nze tuvuddeyo bwe nali nabaana abaana badonasa mu misango agiwalampye kuba era ayagala abo bakwana akwanyo ne yeeyita Naalongo natalina na bitundu bya kyama kwegamba ali awo ye feri yanonye erinnya alinyonyiza ku nzijukira ebyo bena byakabaawo atali performinga nga wuyo ali ku stage alien skin nze kenyini alien skin bwe batimba ebivulu ne bateekako alien skin bwe kivulu kya alien skin kya MT kya movement mu kiri ekyeri mu Luwaga ewa wakulukuko kyekyani kyekya mbo kigenda okuba nedda alien skin ekivu kye bakifuula mu kyenaalemu kubanga bano bateekawo ebibozi bya propaganda mu lubiri kozi byaliwo kulwenkuka lwenyini kakati ngende wajatiwize namyalo mugamba ajati ono muvuka muwagireko bambi bintu bigenda musala olw'ensonga bamutaddeko ekirowoozo kigamba nti waki kati ajati ntu weenaalemu kati ajati mugamba bonna bawagire ale nangamba it's okay bonna bannayuganda kati gwe tiketi za meka ne mugamba gula tiketi za milioni 2 bali bawe 10 supporting both parties yes nangamba nyamuganda ali nabeera n'abaana bangi abaana bano singa buli wiiki tubafuniranga ebyokulya obyo byekozesa oba obusaawo obwoza emmotoka biki ebyo nakkiza era idea yange n'agibayinga nayagala n'okujjayo kana nga akwatagana ne boss kim bw'okwatagana ne boss kim ffe tukole ki kati awo nayogera nga omanyi nti wabeerawo ebizezengere bibaawo byo bipinga wolawo kati wetuli wano waliwo agawuka agawuliriza simanyi yabakubira simu mba ndi awo nva ku radio ku maca ezatiwiza ngamba ati angono ne sente mugende wali nsikini mugula tiketi ondetere tiketi nezabitex ozitwale ez'omulubiri kati mvuga ngenda nkubira boss kim amuganja angamba sente nzizeeyo ndi wano makinde waliwo yankubidde nangamba nti alien skin amumanyi mbu promota gamugamba promota kyoyo ngangamba wali awo ngenda okutuuka nga ekyo kyekiri nani nga kuliko ne Emma kati jjukira Emma yali mbu yategesa kivulu kya alien kyokka nga ekivulu kya alien tebaamuwa ssente kyali kya bumu kumpi alien yakyetegekera nga mpulira obusunga muganze sigenda n'ebyo biwuka bizezengere mugende ye yawulira kati nedda yali yanoonya dda afunye kuba yakuba alienamulemwa engeri y'okolagana n'alien okugjawo eri embeera nga yabulwa tteeke yonna ng'ate jjukira abe mwavu abeera munaku abaali awo nga nenjala emuluma yenna anyooka emimwa kakati jjukira nti yali yateekanga alien wa misaaki ng'alien bwaba bagenda okulya emmere amuteekawo yefule mbu alien amukyokooze nengamba alien oyagala nnyo emmere yaawo naye nkwegayire toddamu kugendawo ate ise emmere eyo nga bw'ogyagala ennyo kubanga esimba gikwetera era alien nangamba mpulidde naafuna akafa akalaawo okusalama nga waatuula kakati nga nkubira alien nga nkubira nejuyenza nina nemukubidde ngamba ate bano baŋŋambye balina sente ze baleeta ate sente waŋŋambye ogenda kuzeta ofune tiketi katono nga tekawo embeera nti oli enanyini show Emma era yalina tiketi kumbe ye yanoonya buganzi wa alien anoonya enegwa gye yeegula asobole okukwatagana eri embeera bwebale nnyo ng'abuukira yabuukira etokota awo ennakomya ekigere nabino byonna buuma bwakusaawa biki boss kim akimanyi nenamyala akimanyi era basobola okunjira ku byenjogera sina nsonga laki babimanyi dryers zino ez'enviiri biki kwata tusobola abana tubakolere tubawe mashini zino ez'ebbeidi tukole saloons abagenda nga mu saloons buli lunaku abasobola okufuna obuma ne busaawa ne bagenda awantu ab'emmotoka abooza emmotoka obuma bubeere awo nga bwabwe ofuna akapangisa ng'otwala idea yali nnungi nakati bakimanyi kyenjogerako bo bakimanyi ye newaanakyegana bwati akimanyi nze awo ennakomya ekigere nze sikola competition nagambe sikola ya likes kakati munnange
nga mbivaako nze nga seetuuka janyamba sula moto ng'agula tiketi nze nalina tiketi nnyingi nabe ONC bankubira Jennifer tiketi ziriwa nga tiketi zirabikako nze nali nafunye dde nze nateeta abantu abagwa tiketi baali bangi nnyo nze kye nali njagala Allen afune sente ne schedule nakubira abagaga bange ajimbuga bonna bani bagula tiketi n'abagaga baali bangi nnyo be nakubira abagula tiketi abagula ze milioni 2 milioni 5 milioni 3 milioni meka nganze mbagamba mpeze tiketi wezi mu byonna nkulaga bambaleese obuzibu bwabwe buli bawulira kakubye n'akiyingira mu nefula kati tukola mayinja mukudduka wano nagende wa honorable Nabbanja nina kenoonya kano kannammwe ne muze ya muntu naye simulaba nkano nimugamba naŋŋamba ono agenda okungamba manja ali bwere batuma bebekulu agenda ayogeza namanja akoma wano kati manja mukumuwa vibe tuteesa tukole ekivulu era nga omwana bwe twakipika ebintu byonna binnamukwaya bebaali mu studio byonna zaalinga teeke zakutambuza show yani yamayinja tozani manja ayimba bwato namukwamba biki kakati nga tutambuza manja nga afuna abantu kati banenge gye babeerawo okubuukira okumanyira buli kintu manja bamala okukola awuno ateekayo concert awuna mubiro awuno bwe yateekayo ono n'amanya nti bano be balimu ssente kati manja yakola nnyo manja kati yagoba abantu bakusaawa mmeka mayinja yagoba baisanga ndo zagenda bagenda owongera kubasanga kati ono n'anoonya muntu kyayina old is gold nga muvubuka w'abavubuka amuguza ekirowoozo nga tanadde emitwalo egi njagala okulayirira njagala obuuza wizo yasayininga abo bamuwa sente mmeka nga wamuvubuka yanoonya anti kati bano be baali baliko kati bo bakolera mu ntalo mugenda okugula wizo mukwogeza wizo ye tayagala wizo yali ayagala Aruna amuweemu ssente kyova ateekayo olunaku lwa Aruna bo babeerawo kozinga era ye tayagala kukola wizo yayagala akiteekayo Aruna amuyita munange ontaddeko jankuwa milioni 15 nveeko oba ontegedde oyogera bwotyo nali ngenze wa Aruna kuba twali tugenze oba kawungeze kusaala awo nenekangayo Nobert neŋŋamba Nobert yawanisa olunaku lwa wizo lwa promotori kuyita Mbaleese kati wezangayo oyo nendowooza neŋŋamba omuntu eyawanisa ku lunaku lwa Aruna abeera ate ng'ali mu restaurant ya Aruna nga yagiwanisa eggulu aye ne mulabayo ku olwo neŋŋamba tomanya bubeera bubaddi bwa kati bo bateekawo koze ezi buli kaseera ezeekuba ezevuma ezekuba bo bakole mu bantu ssente oba mwoyo kati yalaba nti Aruna bwe njogera ne wizo ne bandaba nga asayininga naye awuna jamuja milioni 5 obwongo abukomaawo bulema buli awo Aruna ne kigaana Aruna era naye kayamuggyamukko ye kyataagamba wizo kukyusa olunaku n'alujja ku 9th n'aludda exactly Aruna yamugjamu ye kyataagamba wizo kale mutakigamba wizo musajja tuye n'asigala kubanga ye era ye kenyini yeeyogerera buli wantu we yagendanga ne wizo bwe baafunanga milioni 2 wizo yamuwangako emu bwe baafunanga 5 wizo yamuwanga milioni 3 wizo n'asigala ye kenyini yabyeyogerera era mu kuva mu show yagamba nti ye akozesa empitirivu nnyo mu wizo nti era alina n'abamutunda tiketi simanyi next tu tiketi simanyi tiketi bitya oba abo ate babajjawa mu kutunda tiketi next ticket kati waba next ticket era n'agamba mbu next ticket yantundire tiketi nyingi nnyo sente ezina nalaga ne sente nalabako gwakwa naye ku mukutu namugamba sente zino ziraba mpitirivu nnyo era nze wizo tansaze yali cricket bagenze wa Bujingo bamanyanga ewa Bugembe bagenze wani kakati mu byonna kye njagala okugamba wizo yamuwa sente mmeka ezimumanyizisa abantu amu mumanyina akamanyiro mumanyira the legends of legends njagala mbanyonyole wizo yani who's wizo obadde okimanyi nti wizo yafuna erinnya nga talina luyimba nga bamwita wizo manizo nga talina wadde chorus y'oluyimba nga ye wizo manizo nga Palasi bamwita Lizard nga ali ku North Road
kusomero wasomeranga nga n'abaana bwana Wizo nga bamuyita Wizo Manizo ne AK47 yakola erinnya just wa remix ya Chameleone gimeke just a remix ngomanchi weta Wizo Manizo gwe mwagala okumanyira omanyi Wizo gwe Wizo yaleta Moza Ready Moza yezanga mozi wa motoka za Chameleone era yamwete waka ewani ewa Chameleone katono kuba ndi Wizo yayisa bulungi embeera ze nnungi namugana bwe yayingira nga mu studio nali namuyita Wizo yakola Moze Wizo gwe magalo manyira Wizo yakola Moze singa si Wizo ne Moze teyandiyimbi Waki mwagala okumanyira nga abantu mubajeregere mbungwe tolina lugendo oli nabe yayogera mbuno Wizo ayina oluyimba mbu ayina nakoma mu bbala sibanyingera mu bbala do you know Wizo Manizo omanyi Wizo Manizo gwe ayogera bombo clat do you know Wizo Manizo musabana n'abantu mubasa psychologically nga balamu mubasa mentally nga balamu olwagagambo gammwagabi naye namwe muzadde Bible egamba nti kyosiga kyolikungula bagatya mukagonyirirwa musanvu Bible egamba kyosiga kyolikungula Bible yemwe egamba nti laba olulimi lwa mulimba teruliraba mukisa kati nakolimiddwa yenna yitwako obulimba kati nno mulekenga okulimba muli ebirungi bya Katonda kasolimba abavubuka bano batambulira mu ddinaayo bali mu fake life berimba mbu bapromota abe promota aiso ya promota oli promota gomanchi bata Wizo Manizo ku music wa Wizo singa ina keti promotion wa Abitex yandi badengana in fact yali suppose kubeera Lugogo oba Kororo sawa sawa mwenne mwana baso ya Wizo tuka kusawe mu n'ekitundu nga iringa teriyo era so ya listen to me my brother mubera musona ite mulaba ngane sound check tekolebwa Wizo kiri kuliko Wizo yakuba shonga tubako sound check lwachi Wizo emboza ayita mu kusawa mu n'ekikana mu 5 obadde kimanyi sho mukaya ajigula kusawa emu n'ekikana mu 5 emu n'ekikana mukaya ba wasakira sakira manager wasakira sakira namulaba we misana yagula sho hata yetala yagigula nyabo anyiza mwakowa mukaya yamala nga agiguze horiya ina sende so yali elemedde so yali afudde andi nalaba yuagadde we misana yes yagala ekifo namyalo n'abaweleza sente namyalo uzia African management nayo ne bagaana okugulawo nga nabo babanja balance wa venue ne bagaana muka yewola yatuko kwewola ngatana na kyasinga muka najja nagula show yajja ne baga yesente shani ya sente ani azikwata ndangi na sente bino byagamba atunda ku next ticket yabitunda byawewana sente ziriwa neso muka sente mukayaza mugende mujeko mukaya interview mumubuuze wagula show no sente mmeka kusawa mmeka sokoleke mukaya yagula show nyabo yera sobola okukola show yo era sobola okukola show ayina ntebe ekola show ndabawo mukaya ndabawo balunywa asobola kutegeka kaliyo bali balamuzo yogera bambale esabo babubabo man don't nakubaide ba promoter obadde nonya listi ya bambale njitegeere katola bula ba promoter benki tomanyi njogera kati njitegedde listi ya jimazeyo kubantu abetega nga kimanyi yetega ka show tekali nayo tekalina navala yagala genda wasale kumubirako hajategeka abatunde binyebwa agenda gaiso yansaza agende wasale hajategeka abatundule mbuzo agenda abatu abakayiro okubafu agende wasala mugambe so yansaze mukaya gwanga ya mbuye yagula sho kubadde kinaawe yatujja ku muggalo mukaya yatujja ku muggalo yalina sente embozi tamukusaye mu n'ekitundu Wizo yalinnya ku stage nga ne sound check tebagikoze lwaki jeje gwayogerako nti jeje yatwala emmotoka ye mwena jeje mumumanyi kituufu teyakola sound check jeje ye muntu atekawo ebyuma ne waba alimbale ne waba ali mwaluwa nga tomuwadde emitwalo 2 n'akola sho n'azingako ebyuma bye banani ne bazinga ebyuma ne baddewo n'alinda omuwe sente oba omukubira batomukubira n'asirika bwekye ye jeje singa jeje woyogeraawo katono nyo woyogera nti Wizo teyakola sound check wadde nga twali busy kituufu ko Wizo lwalabikako ng'alinga zokola sound check misinde ne bamunonawo ate ndoza nga bamugamba babitabuso baki teyaddamu kulabika namyalo ne mukale batasa sheyo okubaawo
eyefuula nti Mutege sitalina adde emitwalo 3 naye kyokulya wamata kiwamata ne wasa osuuli talina awo alina address amanyi osobola omusanga yepanga bwagula omuyimbi nga legend nga Wizo ngomanyi Wizo gwe muvuma gwe mwagala omumanyira mwagala okutta omwana wawe ne psychologically mutta mentally mumanyira abaana b'abantu mwasamira mwagala omumanyira abaana b'abantu anti yagamba nga alya ne sikini si muyimbi tasobola kuyimba mbu paaso yamukuba n'afuna vibe naawe Wizo yakukubye kati genda otimbe sho no ayimbe ye kenyini naawe yimba wetimbe Wizo yakubaludde zirizi ezavuze nga paasi naawe wetimbe oyimbe mulekerawo mmanyira abantu obadde ali yavuma omwana oyavuma ali emisikini without no whatever nga tewali batandika ddi atokolagana kwa mulaba nyinyi anti yagiraawo wali eri mukuleeta mukwenyiga mu ddiiro naye yenyiga mbu yalesa ddiiro yalesa ssente olukwano alujja kuba yalaba yalwana nga byayanga nga nze bwe yannwana nze yannwana n'atuuka n'erimu n'agamba abainaremu mbu nno oyo omukazi avuma n'agenda mu baseninde bali abakunzi yalwana aliyeni Museveni yano kate sesimba wo sina muntu gwe nali nesimbye kate simanyi ne bakola proposal esaba mulimu nze am a blessed lady I'm a wise lady ofaayo nga nzanye akagundi kano ka video kano ke nalabye I'm proud woman ka video kano kateekeko kono omanyi kati proud woman I'm a proud woman nze nkumanyi kati ne wonnwana otya nze yannwana nanjogerako ebigambo buli wamu nayegata n'abantu bagenze waba RDC Saabasinga nabasiba bagenda ne Luzira nga njagala kukakasa gwe wasibisa oyo omuwala agende e Luzira n'oyo omukazi oyo alina amabina agamutambulira ku magulu yeeyita motivational speaker atalina na musajja amwebakako n'abaana bayenda tamanyi gyabazaala kumanyira bantu saamusiba temwatambula yona nemba RDC newanewa saamusiba kukulagallo kukulaga nti osobola si ekyali kigenda kyange naye nayagala kukakasa abo babiri nayagala bakakasa nti nze ndi siri wa bulijjo namuteeke Luzira kati mwawule bambaleese ne bapromota twajjirwa omunyago oguli ewa Genosale n'abatimbanga ebipande bayita bapromota abawandikanga ku bbana bayita bapromota abeera engudo abamukasisi bayita bapromota era buli wiiki babeera eggulu nakati gye bali n'abakabi b'okubafu gye bali waliwo neyayingira mu basuubuzi n'abakolamu ekibiina mbu ayagala batwale wa Genosale byonna babayomba ifirizi si musolo ifirizi it's a system era badde mu ggwanga Uganda emyaka 6 supermarket zibikosa ifirizi Rwanda gyeri myaka 18 Kenya gyeri myaka 15 Tanzania gyeri Uganda eyagala gata East Africa naye nekikulakula nnyo bakitambuza ifirizi ovuddeyo gamba bantu nti ifirizi musolo are you stupid kubanga oyagala okukwata abasuubuzi bumbatwale wa Genosale mu beseni za promota Jeno ensonga eyo mbadde nsaba oweereze obubaka bwo obusembayo eri Wizo era omugumye tegeere notegeera Wizo be strong because you a superstar. Yes. You are not a failure. Exactly. Waliwo wana abantu nze kati kankubuulire Wizo ne bwafa kati nakera naafa kati tolabanga Mozele dio yafa bakafeero alina abalamu basinga ba impact. Wizo nawonaagala omutte mentally, financially, psychologically, it's a big man. It's a big brand. Manja family ne munaji kwa mtane munajogerako ebigambo ebifaana bitya. Manja family it's a brand. Gwe noli eyo ne kitawo tebamumanyi ne bwe yafa tebamanya. Mudde ne mwogera ebigambo olina yogera n'agoyogera ki? Olifa nobanga Wizo. Wizo yankwasizza ekisa. Olifa nobanga Wizo. Yankwasizza nnyo ekisaba TV mwakanyini mwatta Moze radio. Era depression. Mwatta Moze radio mwamuyitanga mulalu ne mumuyita kiki ne mubakuba batimba ekivulu bakitobaani 9 years of 10 years of radio Wizo. Ne mubakuba nga bwe bakoze eki. Era kwa Africa now mwayagala okutta psychologically mwayagala okutta Kenzo. Era ffe twayimiriramu nnyo kuwa Kenzo. Naimba Sita Losi. Mukama namblessing yamu nakoleramu n'obwana. Buno obwa Ghetto Kids. Kyati kyanatandikako obwo bwana. Mukama na blessing abana kati bakola bana mu America. Gye babeera. Ne buno obulala bwo tyatya promote nze bugenzi. N'obwa iPads buwo buli ku semi final.
gonna manyi ga Kenzo temusima bantu nga balamu mwagala kuogera no Masaka bogere ku Masaka Kids ne Galaxy Kids we bali safo ya bonna gali manyi ga Kenzo okulaga nti obwana obuto bwe talented naye mwakuba Kenzo ne kati era nga bakyamukuba mwakuba Kenzo ne mufiira ku Kenzo nga talina kyali abanyezo wadde kyali abakozi ayishu osobola okuzitola okwenkana Kenzo bawizo osobola okwambala ebigere bya wizo obibalina bimanya gwa manyira wizo tekisoboka bw'oba wagamba nti wafuna ssente bw'oba gwe promoter yagula show ya wizo musasule deni naye gwe ovaayo n'omugambo no nemanja family baali bagikyawa simanyi mwali mwagwadda what are you who are you promoter kye gwe wamayewa sponsor kyayinza okujja katugeze Sula Motors n'agamba nzize ku sheeyo nga tazerwa kuba nti no wizo wa amaanyi ye yatimbe oba ngatimbe baganda naawe yimba bakubye empi yimba wagamba len skin bamukuba empi kyekyamuwa vibe talina byayimba naawe yimba kati twagala kulaba show wakubiddwa empi ezi nezivuga nga ejjambiya naawe yimba wetimbe tukulabe okay biwulanga mubiwadde moloko mbitunuzamu bukamera nebimanyira nze nja kufa n'omuntu omulabi waffe omulungi okukakasa nti madamu byayogedde jeno ono teyeryantama kyova olaba nti tumuleeta n'atuwa yagamba sente yazifuna sebanga muntu yenkana wizo nze sente zonna ze twakifuna abadde wafuna milioni 2 mpaako emu bw'afuna 5 mpaako 3 nze sebanga era nze nfunye wizo bannaye nfunye wizo obakakasa nti omukyala abantu abamu batusemberera nga balina abantu batwagalako kati nganze nze n'amadaala nze nina obuzibu oba tebaddewo ng'omukazi nga mutwale wasale musale naye yaani akole ki dakiika 2 ntwale ewa amu nsubula mukyere ate bikwatagana ddi ayogedde salade buli ayina ettaka nze nfuna essimu buli lunaku essuka mwana bankolimira banjogera lwa amu buli atunda ettaka akubira nze nabeera ddi manager wa nga nebootuteyo bangi nali mbaddeko ddi manager wa amu okumanya bizinesi ze mbwagula ettaka amu abadde mu ttaka emyaka n'emyaka ye biva namu kati alina kulevo ndala endowooza gyalowoozaamu birala ifacto kyalowooza ne wano kati alowooleza sente zaabwe alowooza kuzimba byalo abadde wano ng'azimba ekisabe nga mwogere bika tekijja kugwa tekyaggwa nekiggwa tekiriwo wali naye buli alina ettaka ku makya nze nfuna essimu buli lunaku nfuna essimu ezisukka mu 3 nga ne batuuka n'okunvuma n'okunkolimira twale wa amu nena abalina ebizimba abalina amayute atunda ettaka atunda toyi atunda essanja amu ali mu department nali mbaddeko DPA wa Jerusalem sale nti gwe atwalayo nkojo gyali kubira nkojo essimu ku appointment natandikadde okukola appointment za Jerusalem sale olina akuvuma kati abantu abo batulipira balaba bawiza abo bawizo bafuna obuzibu obwo olw'ensonga nti wiza aliko like chameleon aliko emikwano like nga bolaba Jeno Muwozi ngera bolaba am kati oli akubala kanfuke mukwano gwa Afrika nenga kangena mutegeke exactly yatuukirako ewasali nze nno omuntu yangamba nga mutwale wa amu neŋŋaana bigi yamutwalayo gwala guliawo naye buli lunaku ngusanga gutezebwala abantu gubambusa wa amu guliawo gwene nyo simanyi bagweyita gwani n'atalina makulu n'agenda okuyimba kaliyoki n'ategesa simanyi obubiina buli kungulu amutwale wa amu oluusi kufuna milioni 5 oba 2 amuweeko emitwalo aga bebambalese notamani tojakera kumata ononye amu nga yakweta mubanga yakwata olina vali nekimanyi gwaleese ekigambo mbaleese balesiwulirangako bapromota baawo mbwa za kukyala omulabi waffe omulungi okukakasa nti madamu Jennifer byayogedde bituufu wuliriza akatambi kano nga mukulu ajulira wizo obulungi bwali tukasente nga bazeeka ku mobile money direct njala kwebaza wizo mu ngeri y'enjawulo because wizo yatuuka ng'ewantu nga siri naye abasajja bahamu bamuwa ssente naye nga ngamba wayi hamu yampadde ssente zizino twalako ssente miliyoni owulira sawundi omuyina kategedde oba omusajja ampadde miliyoni 10 twalako 6 genda okole emirimu gyange kati wizo tumanyi wa Seruganda bwe twafunye nze ticket company badde ntundira ticketing bagiyita next ticket njagala nkulage app yaabwe wano ne sente sinazijjayo leero lwakuna shoya teyaliwo wiiki ewedde ku Lwokutaano obeera wali n'abamanerenda noba nga sente zo zikyaliyo nga tonazijjayo zino ziri sente tozongera sinazijjayo kubanga bw'ozijjayo balaga zero balance babijjako osegedde memories of ticket bakulaga
VIP zasema nendo za kamera ke kubanga kujoga ujezi bantu wizo nga wizo we wizo mama love good drive bali bajitegeka awo moche kifo yali esana ekifo ekinene utamanya babuite mirembe awo abubaka nga bw'obuwulidde buwunzika ebigambo generali byayogedde ku wizo abadde mulungi nnyo eri Sheno era ataddemu efforts nyingi oba oli awo bayimbi bangi abayinza n'okukalubiriza okukola ebyo singa promoter aba abyetaaze ku show wizo amugondezza obulamu amukoledde buli kimu bagenze buli wamu amututte wa Bugembe amututte wano amututte buli wamu mu bugonvu obw'ekika ekitalo ne ku press conference ku Starbex twagibateerako mwagiraba nga Wizo era yakeerawo najja ne muganda we Chameleone n'abalala be yajja nabo omuli mukyala we kiraga nti Wizo yali mugonvu era yayagala nnyo show yebeeyo bw'olaba ng'avuddeyo n'ajjayo enjala kitegeeza wabaawo wabaamunyigirizza okutuuka n'atuuka ng'obusungu bumuyitiriddeko ensonga yonna Wizo yagikola ono yamwagalako alina paasi yes nga bw'olaba Lwayigi bwe yali n'ayagala omwefuulira ku lasti n'amusanga Lwayigi mutegeevu kituufu